Ebyokwerinda bibadde eggulugulu ku ssomero lya St. Mary's College Kisubi wateekeddwa emikolo egy'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda mu TV ag'omulundi ogw'ataano mu omusanvu. I don't know whether you are going to turn from this. There is a roundabout at the chapel. Oh, but the parking is full completely. King. Please. We are now organizing the parking. If you had a driver, he would do. Poliisi ng'eyambibwa akamajja agakuuma Kabaka baganye abantu abazze aboolekera Kabaka okuyingira wabadde emikulu gy'abeeno olutabeera nakadi. Abavubuka bafukamidde ne batandika okwavula nga boolekera geeti y'essomero ate abalala ne batuula mu luguudo nga balinda poliisi bakkirize okuyingira. Mwe basibiddwa wabweru mubaddemu abaana b'amasomero Nkoba za Mbugo n'ebbanga era nga kino kiwaliriza Kabuza Mukasa minisita akola ku ntambula z'omutanda okuyamba abantu abadde baagala okuyingira. Them to pass through the exactly. They have no problem with that. Don't interfere. You have a grudge. You have a grudge. Period. Man is very confusing here. They are very stupid man actually. They are very confusing for that. Yeah. You just apply force for these people to come in. Just apply force because the king Adola is outside. We are aware. The ministers are outside. We are aware. We are getting ashamed. You are part of the... Abavubuka balabye emmotoka z'abakungu okutandika okweteeka okuyingira. Abavubuka beeyongeddeyo katono emabega nabo ne bakasuka amayinja era abasirikale ba poliisi abasomba 5 mu kavuungano kano bakoseddwa. The cockroach to injure me. Mu bakubiddwa amayinja kuliko Ojok John Bosco, Aloyo Susan ne Eldad Sekiwuku n'abalala abatategerekese. Go back. Don't get ready. I told you to go. Don't get ready. Mu kugumbulula abantu, poliisi ekozesezza omukka okubalagala okuzirisiza abaana abadde balinze okulaba ku mutanda. Wait for us. Come here. Tear gas. Zirise. Abantu bana bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'Ekisubi era nga bano bakugulwako omusango gw'okukuba n'okuyisa mu basirikale ba poliisi amaaso. Mutebe Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.